munda muko mbamu embwe nnene nnyo ng'eyina ekirimi eyasamibwa teyiwa virusu tebunira ogisangamu ansibula ngamba asane ngenda naye ngenda kudda sinza kyerabira ngenda kudda manya amakomera gonna mu bagenda okusibira ye ng'ali shuwa bagenda kunsiba osituka nojja wendi bajja tulaba nga twogera bamanye tuli babiri kati gumira wooli saba Allah ekiddako kibe kirungi naye sikumanyi tomanyi embirigo gimanyi awo kati mubuuka mu kimotoka bwe mugwa wansi naye era kati bwomala ogwa wansi ekimotoka ne kiddemu ne bagala ogeti kapapapa ayogera nabo mu lulimi lusitegeera naye nga mpulira amaloboozi nga mpuliramu nnyo okuggumiza wataga nga bano boogera nga bakiga kiki naggumiza kumbe awo ng'ali mu kunzita Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya nga bulijjo bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo weewaawo mboozi gye tuliko kiki ekyaliyo efaanana etya butego ki bw'olina okwewala bannaffe bangi balinnya ennyonyi ne bava wano oba ne balinnya baasi ne bagenda e South Africa bangi bafuniddeyo bangi bakomyewo nga balamu bangi balwaliddeyo bangi bibasaliddeyo amaloboozi mangi nnyo ebbanga eribadde emabega waalino agabadde gafuluma South Africa awo no ku MR Live twetikira obuvunaanyizibwa tuga nti nedda katunoonye ku ekikwatako Messenger yaliyo yabirabako era abiwanga bujulizi bwanyumya emboozi eno batuyagala alekeraawo oteekawo kacaayi ne kajja n'onywa nga weweerabira nga bwewuliriza ebyaliyo binyuma wadde nga byajjula okuyiga okutiisa ensaalwa engene ettima byonna bijjuddemu self service osobola okulondako ebikuyamba ebitakuyamba n'obireka ayingidde Bait Bridge tebannasala baasi ekubba enkyungu epaakinga mu maloboozi ge gakakozesa okweyanjula olwo no tusimbule omukulu wangi amanya n'eddoboozi Hassan Mayanja kitatta omuyimbi ekitatta muyima tekimumalako nze mteeze omuyimbi ye Hassan Messenger ate mu ghetto ye jjajja ghetto omuyimbi eyatuula ng'ensi emukutte South Africa n'ayimba oluyimba sifuna tulo bannange embeera etabuse nga sikubiddwamu era eyo gye nayigira kana akaffe akabarasita ng'embeera egaanye wagenda e South Africa nga tonywa yes ku street waliyo eri Johannesburg webayita ekyenya abaliyo basobola okuba kati balaba nga benagamba mukatwe kuttaawo ku kyenya wali owayolandi nnya newebaka naye webakawa ku street tewali buliri wabula just kuwa waliwo shelter nga balaba ettaawo tenkowa betonye tebakuba nosasula landizo nnya newebaka kati awo empewo mu winter eba nnyingi kati ebiseera byali bya winter mwezi gwa 8 empewo nefuwa netuuka mbyana nebikakana bwe biti omulasita ku street naŋŋamba rasta ebulangeti ya ku street is marijuana otherwise you go die nemugamba I've never done that before naŋŋamba okay do it first tandika kati kikole nga gugusooka naye ogenda kufa nga nizibwe nenga kankana bwenti nga omanya empewo muyiseemu ng'esusa obungi jjukira jacket toyina otuukira ku street embeera ebambi nnyo osika omungi ogwasooka
nassuka omulundi ogwasooka ngenda olabanga nebase ku kitanda kyewunzise ndaba obwojolo bubuuka nensitandika okuseka kati balibo bategeera mbwe enkubi neera mu dakiika nga nenogola neneebaka empewo ekolaki empewo sadda mugiwulira enkeera waalo nayiizaawo oluyimba sifuna tulo nga sikubiddwamu nga tonatuwa kapera ya luyimba olwo baasi epaakinze era eyo emboozi gye akukali maaso jasi tubabidde ku bigezo bibiri munda nga tutuuse naye tetulinatuuka temwerabira tukyali eno ku bridge wakuba ggwe naawe oli mubi obidde abantu ebigezo watutte munda nga tetunatuuka bate nino bamulisa bategeere gye tulaga nti balina okunyweza enkuba bandiwandagala ne baggwa weewaawo naye tulina okusooka okusabako tusabe kubanga oyo omanyi yatuwa obulamu yatuwa omuka gwe tussa naye nabuzaako ekibuuzo singa bukya Tonda oyo n'agamba buli muka gwosaba oti breathe out nuswemu in nuswemu olunaku oyinza sasula setemeka tufa bufi nogira 1 2 3 4 5 buzi bakubanja meka mala gateebereza kubanga tugenda mu maaso kyakuyiga eri oyo alaba nkadde yinza okukuluma siyokka gomanye essaawa 24 ne buziba ne bukya kadde nga 8 webale nnyo kati bwetubanga tetusasula ng'ate tulina omuka gwe tussa tuba tulina okusooka okusaba tusabe ayi kyetondeka ettonda nannyini bitonde byonna ebissa n'ebitassa ebibuuka n'ebyewalula ebiri mu nnyanja n'ebiri mu nsozi ebisolo ebinyonyi n'abantu yeggwe eyabitonda byonna tukoowoola mu linnya lyo kyetondeka ettonda otubeererewo mu mboozi yaffe eno gye tugenda okunyumya egende viral buli muntu gyali agiwulire ate agiwulira agifunemu ekyokuyiga kubanga bino bye tunyumya si kweraga tuli kusomesa nga ffe abasindike bewatulonda nti no bamesenja mwebali ne basooja kati ono jja soojawo ogga omuleese okuva gye yali n'atuuka ewajja mesenja tusaba emboozi yaffe etambule egende ate n'abo bonna abali gye bali abalina obulumi obajjanjabe obawonye kabaka bulamu obawa obulamu abo abatamanyi obawa okumanya n'okutegeera kubanga ebintu bingi nnyo byebakola ebyabuza ensi eno nga bwe kyali ekigambo ekyatonda ensi eno naffe tusabidde mu kigambo tusaba essaala yaffe etuuke tusaba otugulira emikisa gyaffe otuwa ekitangaala ewali enzikiza oterewo omukwane ewali abalabe oterewo ekisa ewali ettima ekigambo kibe weewaawo weewaawo saala wagikukuka ogisabe n'empuli ate sinza ali mu kisiibo tulidde nga mwoyakka weewaawo olina okussa omwoyo gukulembere wali epaakinze epaakinze olowooza eriweemu naggamba zaaliwo nga 2 zonna zirese bayingira zonna zirese bayingira naye zonna zina bus parking nga bwogamba parking eri organized buli odereva amanya nyingira bwe nti mpakinga wa wali era zonna ziba saidi wa kati bamala okuvaamu abantu bayiwa amagye to search each and every bus okuva munda ne mu buutu zaazo ne zino ensawo ezibeera waggulu sobanga otwala zibbomu kati yonna baba balina ogipepeta kati ate ekyo oba omukulu teyakimanya atuuka okuŋŋamba tova mu baasi woviira mu baasi n'olinnya wansi bagenda kukwata bakusibe beera mu baasi ye ekyo ekigambo kyeyasembayo okuŋŋamba naŋŋamba ne passport gikweke byali bigambo bimeka ani Beckham ono kantwala omwerabidde tulina obajjukiza omuyaayi wange yantwala ye mu baasi mukundekamu yaŋŋamba kimu bw'olinnyira ku ttaka wabweru awo bagenda kukwata ate bakwatira bagenda kukusiba so sigala mu baasi muno tofuluma ye n'afuluma ate passport kikweke ye n'afuluma n'abalala bonna gwe n'osigalamu omu twasigalamu 3 n'abalala 2 nange owokusatu kitegere omukyalo naye yafuluma omukyala lwa
Gwafunye mu kkubo gwa lupeperya nayo. Kuba ye alina ebitambula byonna. Alikiria visa jire boba na visa bagamba welcome sir welcome bakwaniriza okay ne ukaba kachayi wamazi wali bine bichipoteka ko ali nonywako welcome zibaku welcome zoka bomalo ku stampinga ngokoma mu bus kati mu buddawo nga tebannadda bafulumye kati bwe nkunyumiza nayo nakunyumiza abasajja batusanga ne munda awo twayitawo wali omusajja oli yabatiisa muna Uganda yabatiisa nti bwe mugendayo nga temina byogera kugenda bayuza gundi bagikwata eyo twayitawo ne wano we tuli twayitawo jukira abo nagamba batujja mu basi moteka mu baki omuli embwa tokyajjukira tetwatuuka waawo wakoma wano okakasa tunyumye waawo tetwatuukawo kitegeeza mbadde nzijukira badde otuddusiza tufiiriza kakati awo mu basi omusajja ne bajja bawanvu babuwa ababuwa be bazungu be bazala mu baddugavu nga si bazungu nnyo si baddugavu babayita babuwa bawanvu rasta akusinga ansinga ba giant tebakola emibiri bambala uniform ne banyuma ne basoka beetimba ebitiisa mbuza yetimba biki asoka netimba kapisto kanyirira kalabika bulungi naye nga akatadde wono kalaba si byonna ebyabambaga bye babukweke n'akajja bujja ko kabeera wano mu musipi okalaba oleetera olugezigezi buna kakolako side eno nga waliyo empingo zina ziri ku musipi wano mu ngalo ngaliwo kabatuuni akakaluba kali akaabo kamanyi obukongo buli ne buyiika kajja akakuba bwati watambula lwajja mu basi kuto ono omutima gukuba kuba oba owulira abajja nali eri emabega mbu neekwese tubimanyi nga weefudde yeekwese mubukati bwano weekwese oba tulina biweekwese munnange ate waitambeka basi nyimpi ng'atuuse wokola omugere ku kabina we ayi wena wefulambu nowemagaza wadde webase what are you doing in a bus kati awo neŋŋamba wenzira mu luzungu ebibuuzo biyinza okunsukako nebinnema okutta mwoyo nakka nagamba mayanja toyogera oluzungu owedde yogera Luganda abere confused nga tabitegeera mugende ku step 2 ayogera mbiwulira fit nebwe mugamba nze mva Uganda nazi ne muganda wange ngambye sigale mu bus kati mwe mungamba bikize bonga basibitegeera ai ayomba buyomba byogera sibitegeera ate nga nange byangamba sibitegeera kubanga yava mu luzungu nadda mu lukosa ayi wena ularabi nempuliramu passport mpuliramu ekigambo passport nga mbuuza passport ye eriwa naye nga nkitegeera esasa nakimbuuza mu luzungu nendaga sirumanyi nalowooza ndi black oba nsobola okutegeera olulimi olugatta abaddugavu besausi ne wane Zimbabwe baluyita lushona nalwogera kati ate nga nze olwo sitegeera lwempuliramu passport anyanza zona ipi passport yako ungena pakati nampula passport yako ninga bwenzijukira tibeka muyangambe tojimulaga ojibalagira nja kuba sisobola kuwoza najitaddeyo ddeno nabi kati agenda olaba tulemanganya okwatagana mu lulimi nankaba mu musipi we bakukwata situka n'abalala alina ne banne nabo ne bali ne babakwata ababiri ne batutwala mu kamotoka kaba ka pick up naye nga kalina kabini ke bayita baki munda muko mbamu embwa ennene ennyo ng'eyina ekirimi eyasamibwa eteyiwa virusu tebunira ogisangamu eri ku lujegere naye luwanvu nti
bapi mu lujegere nga tesobola fuluma nenga gwate munda tesobola okukolera mu fujje sobola okutuuka wooli okitegedde yo tekuluma wabula ekkuuma bukuumi singa oba okoze fujjo ekulumirawo kati obeera nga abali ku gani point okitegedde bulungi kati ne bateekamu aba basatu mena oli basajja kuliko omukazi omu abalezi tuli babiri ne bakagala aba nekaaba naye gyeyolaga oba tulabayo kuba kaba kakabini nga bakazimba naye nga wano mumabbali waliwo akantu kali ka ventilator bwe kati mulimu obutimbatimba mwoyisa bwoti eriiso n'olengera ebintu nga bidduka miti mayumba mamotoka oga amayanja mpedde naye nga manja ndagawa abantu alawa mugwano gwange muganda wange yantutte yagenze gye yagenze okukebera ebisimanyi kiddako tazonkwasa ennaku naye nze ekikulu nali nakulira mu ddiini y'abasiraamu nga nze mmanyi okusaba ng'era nyina okukkiriza nti ebintu byonna Allah yabikola ebirungi n'ebiki ebibi yagira era yeyampadde ssente ezo yeyansobozesa ozifuna n'okusobola okutuuka awo wennakola ki watuuka kati nenyingira mu mwoyo nensaba ai Allah osobola okozita ewaffe e Uganda nentuuka wano nga nkyali mulamu accident zetusanze mu kkubo nyingi sisobodde zigwamu ntuuse wano ate nga si wennyina okukoma saba onteerewo ekkubo erinnyongerayo gye nnyina okukoma kubanga omanyiyo kamotoka luno kakaaba tewali binnya kugwagwa mu binnya buhampu butono si binnya nti ttaka naye era mubamu buno buli obubeera mu kkubo bwemusanga ne buhampu bwe kakaaba amale kusaba neŋŋamba ame kati neŋŋamba whatever come mideya newonze musaayi gwa Kristo kiwedde oba kunkuba biso oba bagenda kunsiba oba ki mideya kati neŋŋuma neŋŋamba jano ndowulira dakika ntono nga katuuse kapaking nzijemu omuliro bajjeno baguddewo puma bogera biri ebirimi era naye ngera bategeeza mufulume tufuluma kwatirawo awo omusipi kuyingira nga bonolaba nti otuuse ekibuye ku poliisi ne bakuyisa wano ewali emisango we bagikolera ne baggulawo straight sale ne bakasuka munda nkaseeru naye aka poliisi sakeeruzira byawuka tuli ku police station kyenjagala oteeke embongo obwo batukasuseemu kaseeru ka police station bamaze bagaddewo naye munda mulimu ettaala bintu bya kivip era nga bumanyi bulaaya si komera siri erimu n'eryewaffe taito zimu eziri naye nga lumu eryemu bweti nga neneneneko nga zibweti netusangamu n'abalala badde bataddemu dda balimu nga 7 naffe ne batwongera omu neŋŋamba kati mpette nempitayo Allah esala tewagiwulidde wagyendi eno nga ndaba bannyongereyo buki biringa ebisesa ne munange bituufu byannako bituufu okunakuwala kakati bandyawaseyo dakika ndoza 7 ku 6 si bbanga ddene oba kale nga 15 katutwalirawo nga buli abagula mukugulawo ngende okulaba mu bibalesa abalange mwe muli n'omukulu bekamu nga naye bamukutte bamuleese kati nze mukulaba omuntu gwe mmanyi nenjagala okukola reaction naŋŋaanirawo pekangate sana tula wansi nayogera Luganda natula nga mbadde nyasituka ngende gyali tula wansi kati nentuula kati bwe nali ntudde nga saidi nti yatuulanga wano wooli nga kyali wange yatuulanga wali
nangamba Asane mpuliriza bulungi nnyo mu Luganda tolaba nga ntunudde neeno ng'ali nga atayogera nange ng'atunudde eri naye ng'ayagala obubaka bujjewa si Bambega bali mu poliisi omwo kuba alaba nti bano bazze babiri babasindikamu Bambega era kyeyasooka okuŋŋamba kiri bwe kiti yaŋŋamba Asane bano abasajja bazungu bagezi nnyo kati ate nange nnyina engeri gye mbalimbyemu ndala we bazuulira nti tuli babiri ebyange by'ennimbye byonna biba bigenda kufa ate ffe naaba batusiba naye bazuula nga siri naawe ze bagenda kunta gwe bakusibe nkomewo nkunone kati tolaga nti omumanyi obwo obuntu bw'olaba mu nsondo obulinga omupiira obwa bulaaka kamera naye tebulina maloboozi bukwata visual kifaanani kyokka okitegedde kati ebigero byonjegera tebabiwulira naye batulaba wosituka nojja wendi bajja tulaba nga twogera bamanye tuli babiri kati gumira wooli saba Allah ekiddako kibe kirungi naye sikumanyi tomanyi oli amalasi gakuva ku mutwe saalina malasi okakasa saalina malasi nali boldman olw'enviiri zikuva ku mutwe bwekyo gwe neesiga kwemanyi ng'empagirwaga aŋŋambye simumanyi nzizeeko okinze munaku waabwe bombokland naye onvuma nnyo oba ovuma pozi waŋŋambye bavayibu mpagirwaga yadde abikugattira ate agajasite kati nkwa muganda nkubamu akafaananyi gayegwe oze nange batukute fembi nkugambye gamba tomanyi tondabanga nako kyokka oli munsingwira kikyoyinza okulowooza kati nga gwe nkikuweereza saidiyo mpedde okugambirawo mpedde kubanga mbadde manyono kazze tubigattegatte mbe wano tweyongereyo tugendewa gye tulaga sikumanyi tomanyi la ilaha illallah muhammadu rasul amaaso gakumyusa maama nnyako omutima puresha tolina mu kirwadde nali muvubuka kyekirungi kuba nali myaka ndoza nga 22 wenyumiza bino kati ndi musajja mukulu naye nafuna ekyokuyiga naawe ogenda kifuna munnange omutonzi oyo oba omwesiga tasobola kulekerera mbeera yonna kyo kyenakakasa era abantu mmwe mubeere n'omwoyo ogwagala Katonda si Katonda kuba Katonda kaba katono tonda lyali ttondo mwewava kati ettondo mwewava ne bakutonda kati lwaki bamala okutonda ate naye yakutonda omuyita Katonda oba ozalawa tonda nemukoola mu mannya gonna gemmanyi Allah tonda yajja mutwe mutonzi najja ajja atya olaba Katonda anti bwayewa abajja tasobola kweraga mbu yenzenze agira mu bintu bingi ayinza okugira mu bantu ayinza okugira mu kinyonyi mpologoma kisolo kapa mbwa ebyo byemutya omulalu ye nga mwajjidde bwati alabe yagira ate mu musirikale omukambwe ng'etabbu omubowa ate nga munnaabwe nga mukambwe ng'alingera era nga Tonda yamusindise naagababuza mu lulimi lwabwe saabitegeera naye nga era olaba sayinizi ng'alinga agabaki bano bateeka wano okumala essaawa 3 mwino batwala eri tubanoonyeza ekyobakolera mulimu abatalina kubona kubeera wano nga balina okusibwa abamu bagende mubajjewo wano mubatwale eri kyesimanyi era kubanga omuntu bw'abaayo ng'anyiza amitusinga language bayogeramu oluzungu bagattamu olulire ne sayini zino kati ngenda okulaba nga yatuleese apakusaawo amayinja amulagidde aguddewo atuggulidde batadde mu motoka enneneko esinga ku eri nga buno gamba paatulo kati yo tulaba ne gye tulaga
naye nga ffenna batugjeemu ababaddemu ne betwasangamu bali naffe abajja basatu ffenna batutadde ku emu batutwala gye batutwala gye tutannamanya nga bono nga batugja ekibuye batutwala ku CPS still era ona sikomera yona police station naye ngene singa kweri amayinja ono omukulu ndooza gyakola kati watuuka yetupakingira nga bulijjo naye kati eri police station yalina yaadi emabega nga ngazi nga lulinganga lujja kati nga bujje batuyiwa ffenna nga n'ebirala bimuka gye bijje bibatwala awo nga wali abagwira bakwatibwa without visa wenakakasa nti abaye abasinga South Africa bajingira tebalina visa wali abasomali abanigeria abazimbabwe bennyini abakongo abatanzania abaganda nasangayo abalaba basatu twali bana ku line nabasanga eyo munda Beckham agatonyega taliiko badde nerabidde okunyumiza ate Beckham agenda atya kyagala okunkola ate mwana nti bingi Beckham kati wano mukunyumiza ekiboozi aŋŋamba nze abasajja mbagambye nawasa era nyina azaala omwana kubanga muguli omwaka yajja 2 n'akomawo 2 meje emyaka 2 yasobola ozaalamu omwana kati ng'alina mukazi we bamuyita Analini n'abagamba nze mbadde nnonya documenti zange kuba mu kusooka okujja najja nga sirina bipapula so nakomawo Uganda none passport nsobola okukola marriage certificate naye nnyina omukazi n'omwana to take care ate abo abazungu balina nyezo embeera nti omukazi n'omwana abalina labirirwa kati ate taata waabwe oba bawo omukazi tebayinza muchunya nga ate eri waliyo family yeetaaga obuyambi principles zaabwe era bayingira mu kompyuta yaawo tebamugye teyasukka waawo bamuta bayingira mu kompyuta ubundi ne buvaayo amasimu ne gavaayo Analini ne bamukubira eri mu ddwaliro gye bazaalya birth certificate bujuzi ne bujja yo mweyayi ne bamwesonyiwa ne bamugamba bwalina tambule kuyingira kutuuse wa mukazi ogenda ne bamuta kusiibula ansiibula ngamba asane ngenda naye ngenda kudda sinza kyerabira ngenda kudda manya amakomera gonna mu bagenda okusibira manyiyo nga ali sure bagenda kunsiba nenga nange nayise Tonda wange yazze dda waali bonvaamu bonkoze bubi nina gwe wekka kati gwe nsigazza era abantu bange musabenga ekigambo ekita ku lulimi lwo kiba kizito kiwulirwa bagamba wano ne bagamba olimba twasabanga nga tusabira mu bufo obutono bwe bayitanga obusabiro omusajja n'aleeta ekizimbe ekinene nga mubasabira jjajja n'abuuza ekizimbe kyonna kyaki nga ne wano tuba tusobola osaba ne bawulira ne bakituuma kyaki naye osobola okusabira mu nju yo ng'oli bw'omu saalayo neewulirwa kiwedde kuba omutonzi ali mundayo munniyayo waliwo n'agenda mu kyaki okusaba n'avaayo ng'afunye ekibi kusaba ojjamu ekikolimo oba omukisa agenda okusaba tenayonona bwomu naye tuveeyo si gye tuli just mbadde njagala abantu basabe bamanye Tonda gyali w'amaanyi asobola okujja mu mannyo g'empologoma wakati nga tennakugaaya n'akusokoola ebadde pointi yange kati awo Beckham amala okugamba mmanyi wonna we bagenda okusibira atambula eriiso lyange abulirayo mulaba olwo batufulumiza tukyali wabweru tugendagenda kweri emmotoka etututeri tetunagenda kati yaawo bamuteera olaba ndowooza vision njagala nkunyumiza gwe nga wekolera vidiyo already ni mukuzanya filimu wange olujja lwa poliisi kati oba olumanyi lunene batwala okusiba tukyali sayidi eno be batamubalaba batambula bayitamu bagenda agenda awera bagenda kusiba naye ngenda kunona manyi amakomera gonna ge bagenda okusibiramu ngenda kunoonya totya ngabulira ng'ekkoona aliweta watukyamulaba
ekimotoka kikigambye kijja nga batuteekako katuddeyo eri gye tubadde kuba Beckham awo gwe abadde atuzizaako emabega ye baamuteera emboozi tuli nayo tugikutte badde liyo olina kotulyazaamanyizaamu naye kakati otukoze obulungi obutenkanika kakati atuli fena Beckham akoze ki bamutadde bakuvuze nsigadde wanamuni katonda tondaze alimu oli omusirikale naye musirikale ku ssaawa etaliko yatoyewoda n'agenda eno gye tula dakiika 3:40 nga ndimu ekyo ekifo nga mulengera ayingidde omusirikale oli gwe nalaba eri manyi oba walabye mu mayinja geno feesi y'omuntu nga yaze n'agamba buli muntu asimbe according to your country mu luzungu make a line according to your country kati nga maaso waliwo obupande omanyi kimanyi nti Africa erimu ensi 154 awe nakimanyira ngero obupande buli 154 kati gwe noonya woogwa gambye yaadi firimu etandise tugende noonya woogwa ogenda osoma Nigeria, Angola, Uganda osimba kapande teweebuzaabuza wadde n'akamu gwomanyi gy'oba ate oweebuzaabuza ki oli muyayi tosobola simbamu etaliiyo abajja kukubirayo empi nga bakubuza ebibuzo byeyito bimanyi osimbye mu Somalia bakubuze Somalia entalo kakati zituuseewa Uganda muliko bameka kati Uganda bakubuza kwa Amini dada oba oli muna Uganda yakola ki mukulembeze kyaliko according to your country they interview you kati netusimba awaba wakayoganira ng'abaana b'essomero wali okozeko parade ku ssomero ojjukira bulungi parade ezo exactly kibaawo line ziba nnyingi naye nga muli organize naye nga nnyingi musimbye kati abakulu babeera eri ku maaso ngera abaidi master gye baabanga nga batuwa speech all of you are illegal immigrant. You come from your country, you came to our country without visa. We are going to arrest you. But those only who are lucky, olulimi oluzungu bakakalukake obaotegedde bwamanyi, those few will be lucky because even a prison is small. You are too many. Look at you, dogs are going to be put aside. Tugenda bawulamu okusinziira mu ntegera yaffe according to our standing. Kati labayo line yaffe yaliko bana era oyo ku line yaffe nali nasanga omunauganda nga tetunnasimba manyi binvuga mu speed naye era mbijjukira naŋŋamba Hasani passport yosooka ogijjeyo ngirabeko nengisookolayo mu kava nagikebera naŋŋamba toddamu gikweka wano yekuyisaawo. Zimbabwe bw'oba oyita mu buli nsi bakubuuza how long are you going to stay in our country. Kati nga bw'oba oyingira Kenya nga bakolera entry bakubuuza mu Kenya ogenda kumala mu bbanga ki, nowandika 2 days transit mpita mbuyisi. Tanzania 2 days mpita mbuyisi. Kati Zimbabwe ekyali kyannyamba era Tonda wange yaliwo kuba siyenze nali nateekawo 7 days 1 week. I'm going to spend 7 days in Zimbabwe 1 week. After 7 days I'm going to go back home. Kubanga tosobola ganti ngenda South Africa nga tolina visa. Baganze ngenda mala ennaku 7 mu Zimbabwe malinzireyo Uganda ne bakolera mu stamp ya entry. Kati nga nyina entry ya Zimbabwe nzikiriza obeerawo ennaku 7 ziri mu mmeka nakalyako 2 nkyalinayo emmeka 5. Kati omukyalo oyo yambuusa yaŋŋamba nange kyekigenda okuntaasa nga ŋŋamba bagenda kukwata bakudipotinga direct Zimbabwe kuba kati Zimbabwe ekwaniriza
ne bana aba South Africa tebakola ki you don't have their visa ngamba we bali wa mata imadde nsudde kati ate omusajja ngagamba kantandike n'abaliko abatono kati ffe twaliko abatono era yasookera ku yafu ffe twaliko bana naye ng'Abasomalia boy balinga 3 bangi layini ekomeri neweta ne koona Abasomalia bayima igulu ati nga nakkiriza nange awo nga batandika waliwo nze nalinga wa 3 nga waliwo asembe emabega waliwo ababiri abakulembede nole bamukebera nga bamuzze sayidi eno ennaku zezaali zaggwawo nga bamuzze eno gye bagenda okusiba nga omukyalo ono olungambe gaddako bamukebera nga bamuzza sayidi endala se oli gye bamuzizza nga bankebera nga ngamba look at you are lucky you still have 5 days in Zimbabwe. We are going to take you back in Zimbabwe. You make a plan to go back to your country. And when you come back, we catch you again. You will see. Nangamba decide. Ne yasemba ya mamuzeri abo babiri bakwati. Nti ezaabwe ennaku zaali ziweddeko kuba baali baludde bawundoza. Kati munnange ne batuza side ne bagenda nga bakola ekyo era olina okulinda bamaleyo ne kitwala nga 1 hour namba bamaliriza takola bwomu ali ne banne bakebera this way kati abamu bwe yamaliza n'agamba abali side eno mwena mugenda mu kukomera abali side eno you are going to be deported back to your country and when we catch you again we are going to put you in prison. Ne baita kidepotika kibanga kijafanga nga kiri awo biri awo mu lujja ne bagamba mwe mulinye abadipoti fenna nga tuli bangi tukirima tukiwalampa ne tukiwampa abagenda okusiba ne babagamba mulinye kiri yaga afande we go in the truck kiboko batuni wogezo gana mukakakuba wano twajisa tunula wentinga awo tonda amaze okunjawula mu basibwa nenga ne genda geno sinnamanya kidda yani tuyambe kukumwana kiddako naye nga ate at least mu basibwa siri alimu nengamba tonda wange wali era kiddemu oyo musirikale yagamba you are lucky you go this way ate nga neruli yeyaja nayomba lwaki mubateeka wano balina okugenda tusunsulemu abasibwa nabakola ki oba baali baagala kunsibira wali naye bagamba ono alina kudipotingibwa kati ekimotoka nga tulinnya dakikanga 15 nga kikola ki nga kisimbula olwo kituzze eno kali emmotoka gye yatutika patrol gye nagambye yatuleeta abangi gye twava kati yateyedda eno nga buno ga nti nno mwavudde Kibuye ne batwala CPS ne babaleeta kati ate babazzaayo kati ate ne gye tudda ye wali Zimbabwe kyokka ffe tubali twagala gendawo eri South Africa kitegeeza batuzza amabega mu njogera ennyangu ne tuuka ku eri gate gye gambye gye bagula baasi ne ziyingira ne zipaakinga eyo gate gye bayita entry era oba ogenze kukonamu entry nati waliwo nesembayo gye bayita exit kati nze bankwatira ku entry bakuzza ku exit banziza mabega ne exit nga nzira Zimbabwe naye waliwo exit nga ngodda south okay kiba bwekiti eneba gate neno gate wano oyingira entry oyina okugenda wano okona entry nogenda nevugana notuuka wano nogenda wano ne bakona exit nofuluma kati nze wano mu kusigala wano mu baasi bagenze kona entry we bandiira kati bino byonna katubali tubikoleddemu eno space batuvuze batutadde kati batuzza batuvuge batuteke wano mu gate batukasuke batufulumye territory zaabwe twefeeko era batuka ku kigeti kinene ne bakigula ogumotoka ne gufulumyayo akabina ne bagamba everybody jump off
and go back to your country before we change our minds. Kubanga buli ali omubali bamaze mukera mu passport nga Zimbabwe mukkiriza obeera naye. Twalinga 3 mu. Embiri gojimanya wakati mubuka mu kimoto kabo mugwa wansi. Naye kati wamala ogwa wansi kimotoka ne kiddemu ne bagala ogeti kapapa. Kati notandika okwebuuza. Kati nzizeeko tebansibye yes geti bagigadde mwenna muli awo kati buli omu alina kwefaako ne bali abaganda ababiri baba tebakyakujjukira awo bagambira omwana n'engozi ye kati kino kigeti we kikoma n'okudda eno basi wezisima nga bolaba enamawojjole obasima waliwo watundira ebyokulya nkoko soda gonjaye kifo bwe kiti kyali awo eno we baye gate nga kiriko meters nga bina wali eri kimusooka ne mugula ebyokulya nga temunayingira eno kati nze mwegwa ngambira osoko tambule ng'okkirira wali abantu abangi batunda ebintu awo nkoko biki naye waliwo akagendo naye ng'osobola okukatambula kati tukatambula tuli bangi kikala buli omu atambula tukkirira kati waliwo twatuuka mu kibangirizi ewali ababbi tetunatuuka eri kibangirizi kati nga monoga nti ova mu town ojja kiwe naye kwiniziwe awe katwe kuttaawo nga we bali ababbi webakiteegera bantuukaawo zireeta omuyaayi alina obulasita bwe buti butono bwe buti bw'atandisa obunyolanyola bwe buti kyokka nze nyina akakofiira kange kaliko lasita colors nkambadde nkubye akasaati kange kankutte bwe kati t-shirt ka black kubye jini yange kubye jaketi yange ya Reebok emasa emabega nkubye engatto yange andi wanu nga nnyumye nga ngusibye ate omuvubuka omulungi anyirira brown man omuyaye najja nkuta akaveera kange kalimu emandazi gange ne soda wange sibita naye bantwala sibita ntibikyakalina naye omuyaye abanga afubutuka gwako nga agwa maaso rasta wagwana soka muzaalawa nkuba steps zange endala maaso ngamba yo rasta I want to help you I'm talk to you you are walking away kyova nkyuka n'obusungu ne mugamba my friend I have my own problem so mind your business I mind my business nangamba exactly that problem I want to solve muyayi wa street yabira ku boda anababba ku boda bazibu yenna ali stack awo ye gwaba alinze China mugezi wo Beckham yakuwanga amagezi sigadde bannamunigina kati nyina kwetegerera kubigatanga champion yaya ntapinze anemezaamu abala basigadde batambula tusigadde baba babiri kulimeddeko antabira yagala bindazi bino kumbongo bwasina tegera kikyayagala kati akona kasuwa nga bonoga nti omuntu omubbo ino okusooka okona wayagala ngamba you see me here I grew up here I was born here on the border I know many ways to pass to reach Messina manyi Messina chechi nange nali sikimanyi ko olwo Messina is the first town in South Africa kati era nange namubuuza what is Messina we talking era yangamba okegambi Messina my brother is the first town in South Africa when you coming from that side nga bonoga nti welcome to Kampala eri wango oveti nakawa is nakawa waba ove malala welcome to Kampala eri wanti eriwa ye kibuga kyali ayogerako bwe kityo welcome to South Africa the town is called Messina after Beit Bridge the first town is called Messina bakuli obuza ekibuga kimu yes nate sinali sigena Messina naye nange mbongobo nange nali manyi ngenda Messina okay
nejjukira omugezi wange siki tomuyina bwakoona nti nno wano bakwatidde ku booda nze nsobola okuyisa eno emabbali nenkugusa wano mu south wobadde olaga waguka ngamba muyayika muwa obudde anteekako you see we can pass bushway there is animal but we can pass. I know where to pass. We go reach Messina there is white people are kind people, they give jobs, and you know how to work. Black man, you are strong. And take a Congo manywera omuntu ng'oyina kyobala. Muyaye mugamba, what is the plan? Muyaye ngamba, you are going to give me money. Jukira nyina obubalansi bwange. Back up. Omwana omuwala yeye agenda we ava mukona muziviza ye nadda mu basi ye netambula nga nze ndi awo nze kati ne bandeeka kati ndi eno ndi bwanna munigina kakati omusajja ngamba nyina kumuwa landi 3 you have to give me 300 rands nebya ngamba sibitegera rand zinakomeza zitegera nti ze sente ze South Africa. Now I don't know how much they're worth. Simaye ndi awo ndi innocent. Ngamugamba 300. Leave me alone, let me go. I don't have money. Obadde amanyogera nakunyambira bwerere. Nteeka muno Oluganda. Nagamba, what you say? I thought you were going to help me. You want money? Leave me alone. Nangoberera ngwe tukirira ngoberera nemezaamu. Nagamba, my brother, you mean you don't have any money in your pocket? Nozapimamu zagenda okubba nyinamu sinaamu ndi mulimo siri mulimo maliki yawo mipi munange omuvubuka nga nekaza nga mugamba nyinamu landi 5 zokka nejuka nazikubye dda chenji naye kati nga nzijukira nga wali nga zikyalimu nga naye kazi mugamba nyinamu lwa 5 lukka. If you can help me, help me. If you can't leave me alone, let me go. Nangamba. You have 50 rand. Are you sure? You only have 50 rand. Konze, yes, I'm sure. Ati njogera nga atamweguya ate mwagala okitegeera. Kati ngamba, okay. Now let me tell you what I'm going to do. Luzungu Luganda lufirika nnyo. I'm going to take you like an extra. Oza tegera kinga kati singamba nze kigambo. Ngenda kutwala nga nnyongeza. Oyina amagezi. Kye yali ategeeza. Ngenda kutwala nga nnyongeza. Nze mugamba how? Ngenda kutwala ewantu otuule. Okakane. Nze ntega abateeja abalala. Look for another people who want to cross. Or 3 or 4. Bwembafuna, I come for you. I take you like an extra. You give me 50 rand. Konze deal. Kati nga nkulubya. Antwale eno gye nabadde ndako batunira soda bikalinga ebumanye kiba active. Bali bakuba kelele bali bochagonja pani sumbusa amazi soda. Kati janzikiriza. Tukirira wano mugenda wanyumiza. My brother, South Africa are rich people. They have jobs. I'm going to take you there. We're going to pass bushway. We reach their border. Akena ntabira. Musiko. Otuke wali unchi. Olira muganda wange. Ebyo tetunatuka ku destiny wali wantu wala tuli wana wakati w'olugendo. Maze okumugamba deal. Ntwala ng'ennyongeza kati tukkirira nfunire wentuula gisale ano n'abalala anone naye ofuna bulungi wootategedde mbooza nawe tusategedde nga tukkirira bwe mubuuza ebibuuzo South Africa waliyo ssente ng'era omuntu agenda wali ssente ate wali abazungu kajjukira oba ova Uganda oba oyagala nnyo abazungu ekyo kyaddala okimanyi naawe kati nga bwanyogera okungumya wali abazungu bali ate balina emirimu ate mwe abaddugavu mulina amaanyi musobola okukola ate basasula ogenda kukola ssente gwe you are going to make money
but don't forget me. Tunerabiranga nti waliwo omuyayi yakusaza boda oddanga n'otuwako boda n'ombuuza bwe tukkirira ne tutuuka bwe twatuuka yafuna nga bwalifunye era kiringa nga jjinja eddene settono n'oteeka wali n'ogamba mututuulako wano wemba nkusanga kati n'ateeka musheeta waliwo omuti wansi w'omuti n'ateekayo ekintu kiringa ekiyinjayinja n'ekituulako n'aŋŋamba don't talk to anyone, toyogera na muntu yenna. Naye manyi nze I was born wise, neebuuza ennyo ebibuuzo mangu. Ono omuntu lwaki aŋŋamba soogera na muntu yenna? Ekyo nakyebuuza nga nze saakimubuuza. Nenzikiriza ne mugamba yesebo sigenda kwogera na muntu yenna taata. N'aŋŋamba mpa eddakiika aga nkomawo. Kati bwanteekanga wano mweri ango waliwo abawala baali aba balina bino ebikebe ng'ebyemulungu bye batwaliramu ebyennyanja ebyo ebikebe bigiramu langi nga babiteekamu amacupa ga soda we bati ne bijjula kati babisitula babiwanika ku baasi we bati waggulu omusaabaze bw'aba ayagala ng'asikamu ng'amuwa ssente kati nga babiwumuzza wali 2-3 nabo bali 3 naye nga nze ninga wano naye mu ango ng'eri naye nga si wala kati ono bw'amala okunteeka wano agenda wali we bali abo abawala benkugamba ayogera nabo mu lulimi lwesitegeera naye nga mpulira amaloboozi abagataga nga mpuliramu nnyo okuggumiza wataga ninga bano boogera nga bakiga kiki wa naggumiza kumbe awo ng'ali mu kunzita naye awo tugenda tutuukawo amala obanyumiza yabanyumiza asikawo agenda eri gye tubadde yagenda okunoonyeza abalala amala nnoone teweerabira ebintu bino byonna sisobola amatunda kunkumudde addayo wa